Kuwaga mga Moses wamaye na kuzumizia 27 mwezi gwa Aprili omwaka 2020 yes ne guno mwezi gusigaddeko ennaku ntono nnyo kubeera nga tukuba olukumu mutwe awo no kitegeeza nti financial year 2020 ne tugenda kubeera nga tugifundikira ekisanja kya president Yoweri Kaguta Museveni eky'omwaka 2016 kisigaddeko nazo ennaku mbale zokka ono alindiridde kulayira oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumulangirira ennaku zomwe zaali 16 omwezi ogwa January mwaka 2020 guno gwennyini ne Chief Justice okuyita mu Supreme Court yavaayo nekakasa ddala kituufu abaali bagenze okuwaaba omusango baagujjayo ate kyekigaana His Excellency okugenda maaso okulayira tekiriiwo embalira y'eggwanga nayo ddala kituufu zino stages ezimu kwezesembeyo ddala final touches okola amendments mu exercise duties saako n'ensonga endala emisolo emijja okugiyisa n'egimu kwegyo okugijjawo oba okulaba kiki kye basobola okuterezaamu nga tennasomebwa wamu n'okuyisibwa officially so mu gw'omukaaga ejja kubeera nga etusomebwa naye ahead of us omwezi ogujja ogwa May tulina swearing-in oba okulayira okwabaka okwa president tulina cabinet tulina ebintu bingi nnyo so it's going to be a fully power packed month era tugenda kwanga ebisinga tubikuwa buterevu naye nga tetunatuukawo awo njagala tukube torch mu kisanja kino ekikomekkereza ensonga ez'enkulaakulana zino nkulu nnyo mu manifesto eya mwaka 2016-2021 president okuyita mu kibiina kya National Resistance Movement batutegeeza bagenda kulaba nga bakola ku nsonga ez'emirimu job creation okulaakulanya abantu okukulaakulana okudda ku ddaala eddala prosperity for all n'ensonga endala nkumu nnyo industrialization n'ebirala nkumu kakati mu studios olwalira neegaseeko omugenyi wange tugenda kubeera nga ali mu imposition okwogera ku nsonga ez'enkulaakulana okuba torch mu kisanja kino nga tetunagenda mu kisanja kino ekiddirira tulaba ddala kituufu ensimbi eziteekeddwa mu projects ez'enjawulo ziyambye bannansi obeera ali concrete sure oba akikkiririzaamu nti ddala kituufu enkulaakulana eno ezze ono Dr. Hilary Kisanja Musoke abasinga muyita Kisanja tugenda okubeera nga tutambula naye abasinga nzo teetaaga nnyo introduction okuleka nga omuntu oli mupya mu ku engeri gy'omugoberera naye director wa National Youth Skilling Program mu office ya president era akola nnyo ku nsonga ezokulaakulanya kusinga ddala abavubuka mu nsonga ez'ebyobulimi n'ensonga endala nkumu nnyo ono yajja mu kisanja nziza kya 2016 kati era mu nnaku zisigaddeyo ensonga lwaki mulese atukubire toki tutegeere because we have to account ebintu byonna ssente ezikozeseddwa n'endala I hope ezijja nkwaniriza nnyo Dr. Sebu mpozi nebaza nnyo Delta TV management ne mwami wamala okuba nti nate era ozeemu okutuyita okukuba toki program ez'enjawulo ezigenze maaso mbadde nga wano nzija ne mbanyonnyola era nnyingi zikoleddwa mpozi mbadde mbuzeemu olw'emirimu wano nawali mukimanyi nti tubadde tukyalina okulaba nga obuyinza bukomawo wa President Museveni era mbakakasa bannayuganda nti omukulembeze ajja kulayira aye tutandike programs ez'enjawulo mbakulisa obulwadde bannange obulwadde buno bwatwawula nnyo obulwadde bwafuuka obulwadde bukyaliwo Kenya muwulira South Africa ensi zonna zitabuse era bala bazzeeyo mu ggalo naye ffe tetwagala kibeerewo bannaye tukuume obulamu tugere batugeme tetulina kyakukola kubanga era tubadde tuzze nga tugemwa measles polio byani zonna vaccine bazungu bwe bazikola kitegeeza nti toyinza kugamba nti ku luno tetugenda tujja kufuba tetujja kuzaala tugende batugeme bwe baba tugambe nti kyekinatuwonya naye mwebali nnyo okuba nti mutulaba ate ne musaayo ebiseera ne muwayo obudde essaawa zino ne muyiza programu ez'enjawulo ne tukubaganya ebirowoozo bwe tunaazimba eggwanga lyaffe Uganda. Weewaawo oyo Dr. Hilary Musoke abasinga gumanyi nga Kisanja tujja kutambula naye ekyo kino ekyolwaliro ate omulala of course kamera badde producer mukulaze Musumba Moses Solomon Male azze naye nga ekimundeesa one reason esookedda nti
is a senior citizen number simanyo emyaka woli Musumba kuba kiriko n'ekyemyaka naye ndowooza he deserves to be called a senior citizen ate era alabyeko ebintu ebimaddala kituufu okubeera ne moral authority okudiscussing ensonga ez'ebyobukulembeze saako n'enkulaakulana regimes oba obukulembeze bwalabye buwerako si ku ssemazinga wa Africa yekka naye n'ebweru obwenge n'okusinga ddala mu ggwanga Uganda ensonga singa nnyo okukiikirira abantu bano betuyita omuntu wa wansi ddala ekituufu wetuba tukuba accountability counterparting obulungi tujja kutegeera Dr. Byanayogera wa Musumba n'ababikiriza mutedala ekituufu tubakulaakulanye projects za government zibayambye ebintu nga ebya Uganda Development Bank wadala ekituufu stimulus package yambye bannansi n'ebintu ebirala we tujja okutandikira Musumba namusiza kubakulaba sewo tugende mu maaso nenza nnyo wamala abatulaba ku Delta TV mukama yebazibwe West Africans balina akagero kali mu katabo ka Chinua Achebe Things Fall Apart kagamba nti when a young man washes his hands clean he can sit and eat with elders kyomuto omuvubuka singa anaaba engalo ze n'azitukuza asobola okutuula n'abakulu ku mmeeza ne balya naye ompise senior citizen do I qualify wekiba nti byenjogera birimu amagezi nga ne bimulowooza nti bali senior actually tebasobola kubyogera nga njogera with authority ate nga biri well documented biri authentic then ndowooza ekyemyaka tukiteeke ku bbali I'm a senior citizen yenjogera mbambiteke akati muganda wange Kisanja nsanyusa omulaba ayogedde ku COVID-19 yes ennaku zino seebaka ndaba ekigenda mu maaso mu Buyindi India cremations ziringa cremations actually mbadde olwalero nfollowinga nga bagamba nti tebakyalina nawe bookera bafu parks nazo basazeewo zikonvati nga bookiremu abafu kuba Buyindi kalicha yaabwe bookya abafu Buyindi kati bali mitwalo on a daily basis abakwatibwa COVID-19 bali mitwalo ndoza kati the other day babadde asatu luli bali asatu mu ebiri yes 24 babadde asatu mu ena leero tetunaba kulaba oba banaba bameka ne batekoko mitwalo nga asatu mu mukaaga bagenda balinya nabadde following BBC ne babuuza kiki ekyagoyinga wrong in India ekisooka India yesinga okola vaccines nga naffe zetugenda ogemesa wano nazo zaavuddeyo ekyokubiri bino ebyokebera byonna baabikola mujjukira nti Italy bwe yali mu katyabaga erimu ku mawanga agagiyamba ennyo yali ani yali India aga India ekola eddagala India ekoze vaccine India kits zino zonna zetukozesa mujjukire nti ne test kits ezimu ziva Buyindi naye okuba nti COVID abalumbye ekyali ki ekisooka babadde boogera bagambye balina ebivulu byabwe biyita kwegamba festivities zaabwe festivals zaabwe ebinyumu byabwe ng'ekimu kwe kwenyika mu mugga Ganges ogumanyi nti bulijjo gutta abantu era bagwenyiseemu ne we balagidde era nga bagwenyikamu what is wrong with people so ekitegeeza wano waliwo obuzibu naye abantu basalawo gamba zirinda baki olwange tu ne bagamba India bali mu kuuma social distance ekyokubiri bino byonna byetwogerako okwambala masks sanitizers byonna bakola kibabivaako njagala bannayuganda musooke mwetegereze kino tinga eggwanga tulina a very big Indian population. India is one of our major trading partners. Nzenga ali mbulimi n'obulunzi ebintu binnyo bye tujje India ekitegeeza nti abayindi okuva kuno bagende eri bakomewo tosobola kirulinga out ekyokubiri bannayuganda okuva wano kugende Buyindi ng'ennyonyi kati bwe zikola tosobola kirulinga out ekiba kitegeeza ki ti bwe tunaaba tetuvuddeemu busiru kiddamu bwe tunaaba tetuvuddeemu busiru ne tukontinuinga n'eŋŋombo nti covid byabufuzi then emirambo wave eyokubiri bwene tukubejja tukuba bubi nnyo kuba India yasooka nekuba wave eyasooka wave negenda ne baloza kyawedde ne badda mu bivulu
bakola pate bakola binyumu banywa mwenge mabala magule buli kimu kyonna fujjo lyonna wanene okanya ne president kyokugamba nti tugira ebivulu ebyo ebyo tugira tubiyimiriza not until the most population is vaccinated. The truth is bagambye ku BBC nti babuuzizza kati bagema naye okugema kwe bakola kusobola okubataasa akawuka kano akapya kubanga waliwo variant new strain eya COVID-19 eyasooka bagiwangula eyokubiri bagweza njagala mujjukire naffe wano eyasooka kumpi twagirinnya ku nfeete ne waliwo variant evudde South Africa nkambwe nnyo yatigomya South Africa bwe bagema eno eyasooka eyokubiri baba tebakugemye tunaabeeranga mugema buli kiseera kyova olaba president nzikanya naye ku ekyo era nziramu okkuba omulanga lwaki masiki yange ndi wano nageziwala abazungu baagera ne bajjajjaffe baagera nti prevention is better than cure okutangira kusinga okuwonya lwaki tetugeziwala tusomyeko tulabye abafudde covid twamulabe yasooka lockdown yagoya abantu emirimu negifa era gye mwagala eka nkizeeko ne wa dokita ensonga ey'okukakanyako kuba abantu ndowooza bali negligent kati obulamu bwabwe bwe bolaba abantu nowadays atubayitako nga balinga it's now business as usual nate covid-19 yaleeta abnormality eriwo it's not business as usual abantu beerabidde bwerabizi zito okubeera nti wekyajjamu ekyebyobufuzi musumaya kyogedeko abamu bakitekamu byobufuzi ne balowooza ne bakitwala for granted. Nze okusooka nebaza nnyo president waffe kubanga badde kyakulabirako mu nsi yonna okulwanyisa covid. Ekyamazima ekyaleeta obuzibu abantu basooka ne bateekamu nga Musumba era njagadde nnyo analysis ye bateekamu ebyobufuzi covid wa president Museveni covid lwaka Museveni agenda mu kalulu covid Museveni atusibirayo lwakuba yeeyagaliza bagenda okiraba nga tutandise okufiirwa abantu bannayo baga confirminze bampeza ka message wano nti Honorable Kasamba afu yes of course kitalo nnyo bannayuganda omusajja waffe yabadde mulimi nga apromoting okulima emmwanyi era tufiiriddwa nnyo ffe nga abavuka babadde bamwegomba ate nga twagala omugoberera ku byabadde akola kitalo nnyo ddala naye kikyembagamba nti abantu tumaze kufiirwa abantu banene mu gavumenti ate n'abalala nga tebalangwa abantu bamanya nti obulwadde bukola ki butta ensi zonna ezifunye weevu pasita gyagambye bamazeera kukola nga bwe tukoze abantu bagamba it is normal kumbe kali akawuka kali mulike bagamba virus mutating kali mulike ekyusa kakati bwe kakomawo kabasanga mwenna emikono mutadde wansi ne kabayingira ne mufa era nkukakasa kyagale oba kikirize tugenda kufa kuba ogenda wansi mu kikuubo n'olaba ekiri eyo n'ogenda mu wino n'olaba n'ogenda ku street n'olaba n'ogenda mu taxi babivaako dda mu baasi babivaako mu makyaki yes kati abantu bagizeemu kibalowooza nti tulinga abawonye naate nga ne baba bagema wadde tuli kakadde ne bagamba nti tojjaako masiki kuuma SOPs mbegayidde bannayuganda Uganda negenda kutunyumira nnyo naye nga tuli balamu twetaaga tulayo ku Uganda egenda okubanga ekyuse Uganda nga amafuta gafuluma Uganda nga tuyita mu nguudo eza waggulu Uganda nga amasomero gaffe malungi Uganda nga amalwaliro gaffe malungi Uganda evudde mu failed state egenda mu nsi ez'okweyagaza tusooke tukuuma obulamu bwa bannaffe buli munnabyabufuzi omulonde wonna gy'oli beera ekyokulabirako kubanga muyina mmwe audience ey'abantu oba oli kansala oba oli wa LC tegamba abantu b'okulembera nti bannaaye tusooke tusosowaze obulamu tulyoke tugende ku byobufuzi waliwo gundi musumba tugenda kudda kasooke tukole ku nsimbi katini nnyo naye amawulire genfuna 5 minutes ago just India okusinza ku mukutu gwa is this routers nos Al Jazeera bategeeza nti kumpi emitwalo 2 egya COVID-19 abantu abafa daily cases mu ggwanga erya India going unreported on a daily basis. Routers wandise nega nti of course
America. Yes, this is the Times of India. Coronavirus in India live updates. US intends to send vaccine doses to India. Joe Biden. Nebirala binyu nja kubeera nkuwa, of course kakati eziwa updates just emitwalo 3 in a single day. That is too much. So was that going ahead tugende mu maaso kubeera nga twetangira ekirwadde ekya COVID-19 olunaku lumu cases bweziwulira nga 30 nga abafudde bagamba nti abamu ne cases going unreported tezimanyikiddwa oba tezisakibwa na kusakibwa kintu kikulu nnyo. Let's think beyond. Kasooka tukole ku nsimbi tukomewo. Wetuba tutunuulira ezimu ku ezo ensi zetugamba nti ddala kituufu sectors ez'ebyobulamu oba sector y'ebyobulamu ddala kituufu eriyaddeko oba ddala kituufu bo bakimala. India y'emu ku ezo ensi ezina sectors ddala kituufu ezimirizaawo n'amawanga amalala okusinga ddala ku ssemazinga wa Africa n'ensi z'ebweru in terms of vaccines, eddagala ejja kwesanga buli nsi kumpi efuna eddagala okuva mu ggwanga erya India. Naye bw'olaba engeri gye bagoyebwamu ekimbe ekya COVID-19 abantu nga baga nti emitwalo 20 daily n'okusoba nga cases ezimu tezigenda maaso kubeera nga zimanyibwa. Nekyendabye Prime Minister Modi kikakasiddwa nti ne Antiwe of course yafunye ekimbe kya COVID-19 n'okufa n'afa. That is actually giant in the health sector. What lies ahead ku ssemazinga wa Africa ng'eggwanga Uganda nga ebyobulamu abamu bagamba in quotes nti byate ebirwaza abalwadde. Yes, Prime Minister's Antiwe yabadde afuna treatment mu Ahmed Abdab. Yes, gye yafiiridde. Ekyono nakyo kikulu. Prime Minister ababeera nga Antiwe kuba obulaba nti is in our office nene bwetu wansuubidde nti n'obujjanjabi bwafuna bwa mpizo bwa maanyi nnyo. So abantu COVID-19 zetunda omutwala is very serious. Nadde nkyaliwo Dr. Docha stressing ku issue ya COVID-19 SOPs abantu kati ze baanafuya. Abantu bazinafuya ate n'abakulembeze abasinga ne babanga tebavuddeeyo okubeera aggressive. Okiraba bulungi ne media kati yakitwala nti batono okujjako wano owulira okyogerako nosanga radio stations TV stations tezikyakifaako nnyo abantu fee eri ekoze eki ebavuddemu, which is very wrong. Complacency gye tufunyemu wano kati yegenda okuvaako obuzibu era nze mmanyi nti obulwadde buli mu bantu bujja bukola muli mpola mpola tujja kutuuka olabe nga abantu ku kyalo bafudde 100 n'ekirala bafudde 2 kubanga naffena tulina obulamu nga bali India bwe bafa nge South Africa bafudde nga mu nsi endala bafa. N'olwekyo president bw'avaayo banagira mujjukira lwo omukulembeze yatuuka naga bannange nze temunnenyanga ogwange nkoze eki ngukoze naye beŋŋamba temuwulira. Okimanyi bulungi mwami wamala abantu amayumba bagafuula mabaala beekweka omwo era ne basigala nga tebalina masiki. Gwali olabye omutamiivu ayinza okunywa omwenge ng'alina masiki kitegeeza ki nti mubeera omwo nga mwenna muli mu kwesiiga mumuloza mwekwese President Museveni naye ng'ate muli mu kwetta suicide yennyini kwa tojja kumanya oli oba yavudde Bulaayi nnyonyi weeziri nga ze nabo najja abawaddemu abagulidde mwekwese mu nnyumba ye mwenna mulimu nga 5 mugula naye nga muli mu kwenaaza bulwadde. N'olwekyo twetaaga bannange tuddeeyo tumanyi tukiriza ne government enzo kubeera gayizaamu kuba ensonga lweri messages ze batuwa nga Minister w'ebyobulamu buli kumpi buli lunaku atuwa update akola ki ne messages ku TV nga ziyitingana ozane government mwami wamala nze government weeri naye nze omuntu nkugamba gwe olina okusooka okwagala obulamu bwo. Government ejja kugamba nti beera mulamu. Government yo ekugambye bulwadde weebuli omulabe waali mu nnyumba kaakati survival of the fittest okozesa obwongo bwo Katonda bwe yakuwa amagezi go olabe ng'owuliza bye bagambye okuuma obulamu. Otherwise ensi egenda kusigala nga musigaddemu abantu abatono ennyo kubanga ekiri India bwe kijja kati daily basis nga Uganda efiisa emitwalo 2 mu mwezi gumu bafiiddwa abantu bameka. Kitegeeza ki eggwanga lisobola okusaanawo economy egenda kufa. Ekirala
nange bajja tuzayo mu lockdown twakowa lockdown bwali okimanyi nti business zafa abantu emirimu gyagwawo abalala tebanaddamu nakola naddala bamabaala bwe tuteekuume mujja kulaba nga gavumenti egambye abantu bafe okufa katubazzeeyo mu lockdown naye nga te twabonaabona business zifudde loan ebintu by'abantu banka zitutte ebintu by'abantu n'olwekyo nze mbagamba bwe nti abakulembeze muveeyo minisitule bannaye muddemu abantu mukuba ebide muteekewo emmotoka zezuyita zino ezitambula ku street emmotoka ez'emizindaalo zigamba abantu bannaye obulwadde bukyaliwo otherwise ekiri mu kibuga abantu balowooza nti obulwadde bwokolaki bwawona. Ye Dr. Nebilayiro-Musumba ye private secretary wa president wa Kuta Museveni ku nsonga eza okulaakulanya abavubuka skilling n'ensonga endala tujja tuukawo Masa Musumba ndakikabimba njagala olina point gye wadde oyagala okutuusa. Where did we go wrong? Ndakikabiri Musumba. Wakati bw'olaba nti waliwo complacency y'ekigo ekyawaggulu kwe abantu bakimanyidde bagati bikyabakwatako. Number one, bwe twagenda mu byobufuzi COVID n'afuuka politicized. Aba opposition bagamba ffe batutangira lwa byabufuzi batukwata lwa byabufuzi. We went wrong. Twalema okwawula COVID ne politicking. Bwe tulema okwawula COVID ne politicking kati abantu ne tuboonoona ate both sides kubanga n'aba movement nabo beesimbangawo naye nga bakola enkuŋŋaana SOPs tebazigoberera. Kakati aba opposition nabo kyekimu nozo omuntu yagezaako okugoberera aye ne bagamba nti ye lwakuba ye n'agamba sijja kukola rallies ye Museveni naye ate naye ng'alina abamugoberera. Now bw'ogenda okutunula muganda wange agenze n'agamba nti tufiiriddwa abantu. Social media ekoze disservice to this country when it comes to COVID. Kiki ekoze? Ono bagambye afudde COVID nti basemutte, afudde COVID nti bamuwadde butwa, afudde COVID ndi abaleese obutwa buyitirivu nnyo abakoleya bali muno bazimbye factory era bwe bajja omuntu oyo baamuse kasita twatuukaawo nti oyo baamuse we went wrong kuba kati tokyasobola kumatiza muntu nti COVID yatta. Now bw'ogenda okutunuulira challenge gye twolekedde mbadde mbagamba Buyindi superpower mbyobulamu kankiyite bwentyo. Bannayuganda wano referrals ezisinga bazikola Buyindi. Bw'oba oyagala okakasa gye ngamba buuza Betty Namboze kuba yamanyi n'okukwata emiggo n'afuuka gwe bakubye ennyo n'agenda Buyindi naga ate miliyoni 2 tebimala mu mpeereza endala. Ogaba bate bamukubye omukyala abaakubye. Nze nakuwa bannabyabufuzi abali mu katemba ebyo nabikoowa. I don't want that. Lwaki tebalobinga ne bateeka amalwaliro gaffe ebyokozesebwa naye buli kiseera Buyindi ono agenze mu America ono Buyindi ono South Africa all that rubbish sikyayagala. Nze ni munnayuganda nze bwe ndwala sigenda Buyindi sigenda South Africa neyo privilege eyo sigirina. Issue y'amannyo ya impasse ya social media kyamannyo impact kyekoze has done more abantu olw'okubanga omuntu akwata akantu ke wano n'akateeka ku social media ti oyo basemutte ne kasaturating all over the world. Bannayuganda n'abali mu byalo ne kabato oyo bamuwadde butwa gavumenti Museveni yagula yaleeta wana abakoreya ne bazimba factory y'obutwe sese kalangala kati abantu bwe bawulira ebyo kabaga bamuwadde butwa wama COVID takola ki COVID taliyo. Let me tell you my brothers, my sisters, my friends, my children, buli munnayuganda yenna COVID is a reality. Bw'aba asobola okugoya India gye tukolera referral abasawo bakuno bamanyi nti Buyindi eri ebifuna ne South Africa egoyeddwa, India egoyeddwa. India kati eri on its knees. Naye ate njagala mbajjukize nti tulina bannaffe wano abayindi bayitirivu. Ndowooza Uganda lyerimu ku ggwanga erina population y'abayindi ennene naye nga bagenda Buyindi okusuubula bajja ebintu Buyindi n'ebirala okujjako nga tuzuukuse tudde ne tugamba bannange oba COVID wa byabufuzi oba si byabufuzi naye nze kambeere mugezi nzire ku SOPs bw'alibe ow'ebyobufuzi kale baliba bannimbi naye bw'ataliba wa byabufuzi najja
ndiba nkoze decision entuufu kubanga tuli kankwe argument ya tugamba abantu nti Katonda gyali olina agamba Katonda taliyo nze ne mbagamba look oba gyali oba taliyo ofiirwa ki bw'omukkiriza bw'ali bataliyo tuli lwadda kyofiiriddwa but what if omugaana ate n'otuuka wali nga waali what will you do? So COVID abagamba nti taliyo byabufuzi mbagamba mwandikkiriza kale for the sake ndi gyali ne mugoberera SOPs bw'ali bataliyo era muli bamwewonyeza babalimba bulungi naye bw'ali bagyali n'amala akulumba oyagala kukkiriza ng'ali mu nnyumba yo natandika olutalo lw'ebisiyaga abantu bangi ne banvuma ndi mulalu biki naye bangi nnyo bazze gyendi nga bali ku kisenge abaana baabwe babalidde ebisiyaga ate nga nze gwe baavumiriranga nze nina obbayamba. Let us not be like that. Ensonga eno ewa Dr. Mudakikemu oli omu ku bantu abaplaningira eggwanga lino okusinga ddala mu sector oba section ey'abavubuka impact ya social media kiki kye tusobola okukola kuba ddala kituufu kiyinza okuba kigenda okusuula eggwanga awabi. Mwami wabala social media yeetaagana topic lunaku lwayo kubanga social media omuvubuka yenna oba munnayuganda yandibadde agikozesa kukyusa bulamu bwe in a positive way. Ng'onoonya mirimu, onoonya wotundako bintu byo, onoonya IT technology omupya, onoonya byabulambuzi, onoonya bintu by'obusuubuzi n'okuyiga research. Naye wano social media agenda nejjanga eggwanga teryetegese eriko kuvuma kulimba luyita olugambo olupya oba lugambo social media nga pastor bwagambye oli abeera mu kinaabiro kye n'agala kati kankasukeyo kino kanneekube nga ndi bwereere kanneekube nga nzina n'olaba oli bw'abyabya amazina ku social media. What value does it bring? Abavubuka bwe tutegeneze social media eyo esobola okubreaking eggwanga kyova olaba ensi ezikula nga zi China, ensi nga zi Ethiopia bw'ogenda tebabikkiriza kubanga ogenda ku divertinga population fe kyokkola abantu babeere nga bali ku social media nga bagikozesa negatively. Nti nze omu kubalowooza nti singa siki yandibadde ebeera restricted so much eggwanga ne lisooka limalwa okukula kubanga bano abazikozesa abatufunamu bannanyinizo ensi zaabwe ziri emyaka 2 maaso kati ffe tuli excited nga bwolaba tuli excited ne democracy tetunnamuyiga ne social media bwetyo bweri oli omugamba lwaki oteekako oyonona ssente z'oteekako MBs buli lunaku ofunyemu mmeka returns ki nga tewali wabula kuyomba kuvuma kulimba kukola ki kwatakinga bannaddiini kwatakinga Ssaabasajja kwatakinga Katikkiro abantu empisa ziweddewo olw'okuba abantu bali ku social media. N'olwekyo eyo topic yeetaaga nejja nga yaayo tulabe ddala rolo ya social media yandibadde ki mu society kubanga erina ebintu bingi ebyandibadde biyamba eggwanga okukula ku speed naye bambi olw'okuba nti yajja nga tesomeddwa mu masomero buli omu akeera nkya n'ayiga n'agula akasimu akasimaati n'ayiga ogikozesa tebamanyi mugaso gwayo naye ate ensi endala zo zifunamu. Tujja kukifunira olunaku olwaki njagala tugende butereevu ku nsonga enkulu ekyo kino ekyolwali bade njala nkoleka emphasis ku kano tuddeyo tunaabe engalo tuteekeko masks social distance tugikuume twewale ebinyumu emikolo tukendeeze numbers era kyannuma nnyo baali baziika Archbishop Cyprian Kizito Lwanga abantu ne beeyiwa Museveni n'aganze sijja kubajjamu zogwanga omukolo kangukolere kololo awo sikakasaawo kubanga bannaddiini abandibadde lukulwe kwenfasizing nti bannange tukume social distance mwe obubbo tebwakala nga temubulaba nga covid waali mwagala kidde nze mbagamba bwe tunaabanga tetuzuukuse ne tukontinuwa n'okusiriwala bwe banaatuggala lockdown eneddako ejja kuba very rough ejja kuba tafa than mwe twayita. N'olwekyo tubeere bagezi twewale ebinyumu twewale emikolokolo egy'abantu abangi tubeere nga tunaaba engalo tuddeyo ku masks SOPs baziika tebakyabikwatako tomanyira gw'ozi kuba yafudde covid oba yafudde ki